Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh agenda kusomesa kye tuyita enjawulo wakati wa lam ne alif. Akusomese ennyukuta endala eyitibwa lam alif. Butya wogiso ennyukuta yesumba abantu bangi okusoma, so butya wogisoma, butya wokola ki, wozanya nayo. Okitegedde ye peji yaffe eno ey'13 mu kitabo kino kitibwa Book Iqra volume ey'okubiri. Agambye nti singa kuwa lam, singa osanga lam ng'eriko fatha ebirala, okitegedde kati singa agisa mu kigambo bwe kiti kibeera lanaa, kitegeeza nti eno si lam, eno yeeno. Okitegedde kati bagatta eno n'agigatta n'eno nun, naam, n'eno lam, tusoma nga tuva eno ku ddyo ne tugamba nti la na a. Okitegedde kitegeeza nti eno laamu yo asobola ogigattako mu maaso gaayo nga kyakoze wano ku nuuni, agasse laamu ne nuuni. Okitegedde kyakunyonnyola wano nti laamu eno esobola okujja ne wasigala nga wajja ennyukuta endala bweziti. Okitegedde ne wano kye kimu akwadde la, eno si alif kubanga bagiyunzeeko mu maaso, so it's lam. Okitegedde it's lam. Alif tebagiyunga, eno alif tebakola ki, tebagiyunga, era yeebeeremu nzogiraba wano. Okitegedde so eno lam bagiyunga mu maaso gaayo. Okategedde so wano eno lam neno lam nekibeera lala, tikyagenda mu maaso. Kati wansi nakuwa la bada, bwakigatta kibeera labada. Okiraba kati bwagatta laamu eno ne alif nga kuliko empeerezi ofuna lam alif. Kati bw'ossaako empeerezi zino ne zibeera la a. So kino la a tekimu ne kino la a tekimu ne kino la a. Eno different format ey'okuwandika laamu ne alif. Okitegedde different format. Eno lam, eno alif, eno lam alif, yemu neeno. Tegedde so eno bw'ogisanganga kitegere kino lam alif. Lam yeetwala empeerezi esooka wano. Lam yeetwala empeerezi ekola ki, esooka. Alif neetwala empeerezi ey'okubiri. Bamanyi ojja kusanga eyo maaso ng'ezimu ziri wansi kasra dhamma. Kitegedde so tezikubuzaabuzanga. Kati singa nkulaga wano wansi kansikimu katono awo akwadde jim ng'erina fatha n'akuwa ne lam bbiri kuliko fatha. Bw'agatta jimu eno plus lam ofunamu jalala. Kati olina kigatta ogambe nti jalala bw'otyo. Otegedde jalala. Otegedde kati watya ng'akwadde lam alif eno n'agissa wano n'agattirako ne jimu ne lam, ofuna otya? Twagambye nti lam ne alif kibeera la a. Kitegeeza kiri la a. Bw'ogattako jim ofuna la aja. Otegedde ne lam ne kibeera la ajala. Otegedde la ajala. Okategedde la ajala. Tandikira awo bannange.